tokola bino bw'obanga omaliriza okusaba n'okusiiba. Tokola bino bw'obanga omaliriza okusaba n'okusiiba. Bangi nnyo bakola mistakes nnyingi nga babaza okusaba n'okusiiba nga bakola ebintu batalina kubanga bakola. N'osanga nga tebafunye results mu kusaba n'okusiiba kwe babaddemu. So olwaliro ngenda kulaga ebintu nga 6 by'otalina kubanga okola singa obanga omaliriza okusabako n'okusiibako ng'omwana wa Katonda. Namba 1, tobuukira, topapa ng'omwana wa Katonda kubanga opapira ebyokulya. Bangi bwe tubeera mu kusaba n'okusiiba bwe tukuvaamu ate n'olyoka opapala n'ebyokulya n'opapala nnyo ng'obadde nga mu butuufu eyeekulisa, obadde nga ali ku njegere, abadde ali ku mpingu z'obutalya. Abamu osiiba okuŋŋaanya ebyokulya olunaku lwonna, weetegekera okusiibuluka akawungeezi ne bakuwa eryenvu n'oyitereka, ne bakuwa omuyembe n'ogutereka, ne bakuwa ffene n'omutereka, ne bakuwa omucungwa n'ogutereka, emmere n'ogitereka. Lwaki? Kubanga weetegekera kusiibuluka akawungeezi. Ekyo si kituufu ng'omwana wa Katonda. Funa ekyokulya ekiri simple. Olina ennaku nnyingi z'okusaba n'okusiiba, osiiba 12 hours, naye buli w'olya olya because enkya ngenda kusaba n'okusiiba, kati weetegekera olunaku lw'enkya olisiiba ddwayo olikola otya? Lyako kitono kubanga olya lwakubeerawo kwokka. Bayibuli egamba mu kitabo kya Matayo Sula 4:4, in fact Yesu yabyogera, yali amazeeko ennaku 4 ez'okusaba n'okusiiba. Sitaani najja n'amukema nti oba oli mwana wa Katonda, amayinja gano gafuula emmere. Yesu n'agamba nti omuntu tabeerawo na mugaati gwokka wabula na buli kigambo kya Katonda. Kyali kyawandiikibwa mu kitabo kya Mateeka Sula 8:3. Yesu n'akyogera naye ate ng'akadde kakusibuluka kaali katuuse kubanga yali amazeeko ennaku 4 nga talya nga tanywa ng'ali mu kusaba n'okusiiba. Olaba Sitaani n'ajja n'amukema n'ebyokulya n'amugamba kise amayinja gafuuka emmere, ate nga tukimanyi Yesu yali akisobola. Kadde leka obwongo buleme okubeera ku byokulya, leka obwongo buleme okubeera ku mmere, leka okusiibuluka nga asiibuluka yeekulisa olutalo olw'amaanyi nnyo nga atina kugowaziwaddeyo mu maaso ga Mukama. Bw'onaaba ng'okola ebyo ebyokubanga okuŋŋaanya ebyokulya okubanga obwongo bubeera ku mmere, ojja kumaliriza bubi ekisiibo kyo. Ojja kubanga buli kaseera okebera ssaawa olowooza mmere. Era ebintu bitono by'osiibulukirako. Abamu osiibye dry, kati okuŋŋaanyiza ebintu bingi, ate oba jjukira ebiseera nga bw'ova mu dry, simanyi ggwe naye nze bw'ova mu dry ebiseera bisinga ne appetite y'emmere tebeerawo, ebintu by'oteeka olusiba byagala kudda. Taligana ebintu bitono, taligana juice akatonotono, gyako obuntu obutonotono, n'enkya lunaku n'ekyo ojja kulya. Osiiba 12 hours naye y'emmere nnyingi nnyo olw'okuba enkya ogenda kusiiba. So ng'abaana ba Katonda leka tuleme okubeera n'omululu gw'emmere. Obwongo buleme okubeera ku ebyo. Funa ekyokulya kitonotono gy'ekyo, siibulukira ku ekyo, obwongo buleme okubeera ku mmere. Ekyokubiri ky'otalina kubanga okola singa obwongo maliriza okusaba n'okusiiba. Naw bino byenjogera si bya ng'oli mu kusaba n'okusiiba, ngamba ng'omaliriza, you're breaking your fast. Tolina okuba ng'okola ekyokubiri ng'omwana wa Katonda. Okubanga osigala ng'okiipinga momentum ey'okusaba kw'obaddemu. Bangi bwe tumala okusaba n'okusiiba ng'ate ebyokusaba tubiteeka ebbali. Obadde onoonya nnyo Mukama, obadde olina peesi, obadde olina ky'ozimbye mu nsi ey'omwoyo, kubadde otambulira, okusaba n'okusiiba kuwedde. Tokyasobola kutambula ku peesi eyo. Kiridde wansi. Mwolotedde kawuula, najja nayiwa amafuta go gonna g'okuŋŋaanyiza mu kusaba n'okusiiba kubanga onafuye. Nga Yesu bwe yatuyigiriza nti omuzimu ogumu waaguderivalinga mu muntu, omuntu bw'asumulamu omuzimu gumu gutambula mu nsi enkalu, naye Eva gudda ne gukeberako gulabe oba ennyumba nkalu. Abamu mubeera w'amaanyi ng'ojuziddwa mu nsi ey'omwoyo. Kuva mu kusaba n'okusiiba ate n'oyingira state ey'okuba ng'otandika okuba nga okala, spiritual dryness, kubanga okala. Lwaki? Kubanga onafuye. Bayibuli tugamba mu kitabo kya Basesalonika, 1 Thessalonians, Esula 5:17. Bayibuli tugamba nti no tusabenga obutayosa. Tusabenga obutakola ki? Obutayosa. Kitegeeza nti whether osiibye, whether tosiibye, olina okuba ng'osaba ng'omwana wa Katonda obutayosa. Bayibuli tugamba mu kitabo ky'Abefeso sula mmeka? Abefeso sula 6:18 awo. Bayibuli tugamba tusabenga buli kiseera. Tusabenga buli kiseera. In fact egamba tusabenga buli kiseera mu mwoyo. Kati ng'omwana wa Katonda toliko kaddembe olw'okuba oli mu kusaba n'okusiiba ebiseera by'olina okusaba, nedda. Ne bw'oba nga toli mu kusaba n'okusiiba, Bayibuli egambye buli kadde, so si tetugambye nti no bwe tuba nga tusiibye, nedda. So ng'omwana wa Katonda kikwate,
Kyobanga olina momentum gy'ozimbye, olina ky'ozimbye, sigala ng'okeepinga pace eyo, sigala ng'onoonya Mukama, sigala ng'osaba, tomanyi answer ddi wegenda kubanga ejja. Naye bwa answer ng'ogifunye, kyaliwo kiyinza okuba ng'osigala maaso ga Mukama. Kubanga ewali obukuumi bwo. Oyagala kusigala mu level ey'omwoyo gy'obadde ofunye. Olina ky'otuuseeko mu nsi ey'omwoyo, ate kati okkirira wansi oddayo mabega kukola ki? So, tukeepinge momentum bwe tuba nga tumaze okusaba n'okusiiba. Ekyokusatu ky'olina okuba nga tokola singa oba ng'ovudde mu kusaba n'okusiiba. Eno nga sinaba genda ku kyokusatu oba ng'oli mpya, subscribinga Corner Kade selecting all. Onakikola ekyo gye batumisika video zaffe ziteeka buli lunaku. Eno channel buli mwana wa Katonda bwe n'ogyetaaga kikiriza kigaanyi ogyetaaga utakuba ng'oyigirizibwa ebintu bino ogenda kubisangawa. Okay? Subscribinga Corner Kade selecting all. Onakikola ekyo gye batumisika video zaffe ziteeka buli lunaku obaka buno likinge YouTube esobola okuba ng'ekola ki? Ebutambuza. Tuwe ku bantu abalala bangi ng'olikinze yaba kirungi nnyo obulanga olaba nga busadde okuba ng'olikingibwa. Bwanga oyagala tugatta ku WhatsApp mu comment section mulimu ennamba y'essimu. Okay? Comment esooka bwanga otulabira ku YouTube. Comment esooka waggulu gy'oba ogendako ojja kuba ng'otuweeza message tugatte WhatsApp group yaffe ojja kuba ng'oyiga bingi. Now, ekyokusatu ky'olina okuba nga tokola ng'omwana wa Katonda singa oba ng'ovudde mu kusaba n'okusiiba. Kwe kubanga odda mu bulamu bwo obukadde, tokigezaangako okudda mu bulamu bwo obukadde obadde otambuliramu. Okay? Obanga ovudde mu kusaba n'okusiiba, leka obulamu bwo busigale nga butambula mu bulamu obujja bw'oyingiddemu. Kutula Mukama waffe Yesu mu kitabo kya Luka essula ey'okuna tandika ku nnyolo 13 awo. Yesu bwe yamala okusaba n'okusiiba yagenderawo n'alunkinga obuweereza bwe, n'alunkinga ministry ye. Teyalunkinga buweereza mpaka ng'agenze mu kusaba n'okusiiba. Bwe yamala bw'atyo okuva mu kusaba n'okusiiba yasitukirawo, teyadda mu biro ebikadde bye badde atambuliramu. Yasitukirawo n'alunkinga obuweereza. Bwe yali asiibidde n'asituka n'atandika obuweereza mu maanyi. Mu Luka essula ya 4 olunyiriri tujja tandika ku 13 mpaka ku 15. Bayibuli egamba Sitaani bwe yamala buli kikemo n'amulekako akaseera. Sitaani bwe yamala buli kikemo n'amulekako akaseera ko kanootinge. Sitaani takuleka forever. Akulekamu akaseera ne yambala n'akomawo alaba oba onafuye. 14. Awo Yesu n'akomawo e Galiraaya mu maanyi ag'omwoyo, ettutumu lye ne ligenda nga libuna mu nsi zonna eziriraanyeewo. 15. N'ayigirizanga mu makuŋŋaaniro gaabwe bonna nga bamutendereza. Olabye? Yesu bwe yamala okusaba n'okusiiba n'alunjingirawo obuweereza, teyadda mu mabega, yagenda mu maaso n'ekyo ky'abadde ali mu kuzimba mu nsi ey'omwoyo. Bwe yasituka awo Sitaani ng'amuleseemu akaseera ng'amaze okumukema n'ayita tesiti zonna, Sitaani n'asukka n'amwesonyiwamu katono. Immediate yasitukirawo n'agenda, teyadda mu bulamu bwe obukadde. Yayisigama nti yali atambula mu kibi, nedda alina obulamu bwe yatambulamu mu famire ye, biki yabivaako, yatandikirawo kugenda kuweereza Mukama. So, bw'obanga omaliza okusaba n'okusiiba, bw'oba omwana wa Katonda todda mu bulamu bwe obukadde, abamu badde otambula mu kibi, oluusi olwo Mukama Katonda byakulaze ng'oli mu kusaba n'okusiiba, byapointinzeeko ng'omanyi bino Mukama Katonda ayagala mbikyuse. Abamu badde onoonya Mukama lwa kintu naye n'abaako ekibi kyasonga ku bulamu bwo, kati okusaba n'okusiiba kuwedde. Ebyo Mukama Katonda byakulaze okuyita Mwoyo Mutukuvu, byakulaze weza mu birooto, weza mu kwolesebwa, weza mu kigambo, weza mu mutima gwo, byonna by'ozudde mu bulamu bwo. Kaba kaseera ak'okubanga weeyongerayo mu nsi ey'omwoyo mu maaso olabe ky'olina okuba ng'obikolera. Ebitakisa obutalulwana, ebitakisa okwenenya wenenye, ebitakisa okukyusaamu ebikolwa kyusa. Toddayo mu bulamu buli obukadde ng'omaze okusaba n'okusiiba, kijja kuba kibi nnyo. Toddayo kubanga oscrollinga essimu yo n'omala obudde bwo ku ssimu yo, ebyo by'obaddemu ebikadde. Abamu obanga toli mu kusaba n'okusiiba obeera ku ssimu yo buli kaseera oscrollinga, oli mu bintu ebitakuzimba, n'oba oli mu bintu nga bino kaleko ebyowa Mukama. Oli mu bintu ebitakuzimba, byoyambazibwa ebintu ebitajja, so buli kaseera by'ogenda mu kusaba n'okusiiba obeerako eby'omuzizo maaso ga Mukama. So nga bana ba Katonda, tetuddayo mu bulamu bukadde, obadde bwa kibi buviiremu ddala. Obadde bukumalira biseera waliwo distractions nyingi Sitaani zayita mu bulamu obwo, ezo zeenenye obe nga weeyongerayo, ojja kulaba ng'obulamu obukyuka mukwano gwange singa obanga weeyongera bweyongezi mu nsi ey'omwoyo okusinga okudda emabega. Ekyokuna ky'otalina kuba ng'okola ng'omwana wa Katonda, teweesuulirangayo ogwa nnaggamba eri ebizibu by'abantu abalala.
ng'omaze okusaba n'okusiiba. In fact kino ne bw'oba ng'oli mu kusaba n'okusiiba teweesuulirangayo gwannagamba eri ebizibu by'abantu abalala. Lwaki? Bayibuli egamba mu kitabo kya Ibraniya essula 13 olunyolo olwokubiri tetwolekangayo kwaniriza bagenyi. Lwaki? Bayibuli egamba kubanga mu bo mulijjiramu bamalayika. So ogenda kuyaniriza bamalayika nga tomanyi. Bamalayika bwe bajja balina bye babaleeta. Omuntu ogw'onyooma ajja mu bulamu obwo Mukama asobola omuleeta nga talina kyalina, nga talina kyakulya, talina kyakwebika, talina kyakwambala, ng'ali mu bwetaavu naye nga Mukama gw'agenda okuyisizamu omukisa gwe. Nga bw'onaakola ekyo Bayibuli nga bw'egamba waayo nawe kinaakolebwanga, nga bw'onaakola obulungi eri abalala naye ogenda kubanga okolebwa bulungi. Tabasinga tufokasinga nnyo mu kusaba n'okusiiba naye ntwerabira paati ey'ekikolwa. Kubanga Bayibuli egamba okukkiriza okutali kubikolwa kuba kufu. Ne twerabira kye tulina okuba nga tukola nga abaana ba Katonda. So obanga omaliza okusaba n'okusiiba abantu abajja mu bulamu bwo kino olina osigala ng'okikola ng'omwana wa Katonda obulamu bwo bwonna, okay? Naye wegendeeze nnyo okusaba n'okusiiba. Mukama asobola okuleetamu test. Omuntu n'ajja mu bulamu bwo n'omugoba nga tewandi muyambye nga nawe oyagala Mukama akole ki? Mukama akuyambe. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Isaaya essula ya 58 tugenda kusoma ennyulo 6 yasoma mpaka ku lw'omwenda tetandika ku Mukama mpaka ku lw'omwenda okusomerewo. Bayibuli egamba kuno si kwe kusiiba kwe nalonda, Mukama abuuza, okusumulula ebisiba eby'ekyejo, okufunduukulula emigwa egy'ekikoligo, n'okuteera ddala abajoogebwa, era mumenye buli kikoligo. Omusanvu. Si kugabira bayala mmere, wuliza bulungi wano. Si kugabira bayala mmereyo n'oleeta abaavu abagobebwa mu nnyumba yo. Bw'olaba ali obwereere n'omwambaza, n'oteekisa mubiri gwo gwe, Mukama yeebazibwe, n'oteekisa mubiri gwo gwe, kale omusana gwo ne gulyoka gusala ng'emmambya, n'okuwona kwo ne kwanguwa okujja, n'obutuukirivu bwo ne bukukulembera. Ekitiibwa kya Mukama tekiri kusemba. Mukama yeebazibwe. Nze nsoma Bayibuli ya Luzungu naye mpeereza mu Luganda so mujja kugumiikiriza Oluganda lwange si lulungi kusoma Bayibuli. Bayibuli tulaze wano nti kuno si kwe kusiiba Mukama kwe yalagira. Mukama akulaga by'agenda okukola. Agenda kubanga asumula ebisibe eby'ekyejo, agenda kubanga akuyamba, agenda kukutula ebikoligo. Naye agambye si kuleeta bayala mu nnyumba yo. Kitegeeza nti waliwo ebikola birina okuba ng'okola mukwano gwange. So Mukama asobola okukugeesa ku ekyalaba oba okusiiba okutegeera omanyi kulumwa njala kwokka na kusaba. Mukama asobola okukugeezesa n'aleeta omuntu yeetaaga naye nga kyalina osobola omuyamba. Tetusobola kuyamba buli muntu yenna naye Mukama Katonda ebigezo byakuwa kusuubira okuba ng'obiyita. Kintu kitono kiinaawo muyambe abantu. Omuntu asobola okujja gy'oli nga teetaaga kyakulya nga weetaaga kuyimirira naye mu kusaba n'okusiiba okwo kw'oli yeetaaga kusabirwa, yeetaaga kulaga mukwano, yeetaaga kufaako, olwo yeetaaga okulambulako. Mukwano muyiga okukola ebikolwa ebirungi nga muli mu kusiiba. Bino bya bulamu bwaffe bwonna ng'abaana ba Katonda. Naye at least mukwano gwange kubanga oli mu kusaba n'okusiiba ebintu nga bino byekuumenga. Okay? Yeetaaga kuyimirira naye, yimirira naye. Otherwise ogenda kuyitwako. Malayika wa Mukama ajja kujja mu ngeri gy'otagenda kutegeera. Oyitweko. Kuba Mukama Katonda munne tebamukuula. Mukama ajja kuwa ka test okagwe. Omukama mubidda nabadde mu kusaba n'okusiiba saakulabye nazze tewandabye. Bayibuli etugamba kye tutaakolera abo tetwakikolera ye. Abalwadde betaalambula, abayala betaaliisa tetwakikolera Yesu. Naye kye twakolera abo twakikolera ye. Kitegeeza buli ky'okolera abantu ng'omwana wa Katonda oba okikolera Mukama. Bangi baligenda kujja mu linnya lya Yesu babuuze twakulabadde ng'oli muyala. Yesu si yabitugamba. Twakulabadde ng'oli muyala oba ng'oli bwereere. N'agamba abo. So kati mukwano gwe ng'omwana wa Katonda weegendereze nnyo ddala. Okutaano ky'otalina kuba ng'okola ng'omwana wa Katonda kwe kuteeka wansi ebyokulwanyisa byo by'obadde okozesa. Naye mu kusaba n'okusiiba twewaayo nnyo ne weerekereza bingi, Steve n'ogyerekereza ne weerekereza bingi osobola okuba ng'okiipinga omutima gwo n'okiipinga omwoyo gwo. Kati obanga omaze okusaba n'okusiiba ebintu ebyo tobireka. By'obadde omanyi nti no boundaries mbadde sizibuuka, saagala kuyingira mu kino, saagala kuyingira mu kino. Abasinga twekuuma nnyo mu kaseera ako k'okusaba n'okusiiba. Naye bwe kaggwa n'olyoka oddayo kati gaadi ezo n'oziggyako akabika omulalu ne kabikkuka. So tokikola ekyo ng'omwana wa Katonda tokikola.
obanga omaze okusaba n'okusiba sigala nga mukwano gwange okeepinga omutima gwo ofaayo nnyo eri omutima gwo. Lwaki? Kubanga Setaani twamulabye bwe yamala okukema Yesu yamulekamu akaseera katono nnyo ddala. Mu kitabo kya Luka essula ya 4 olunyiriri lwa 13 awo Setaani yalekamu Yesu katono ddala. Yesu n'asituka oli n'asigala ng'atambula ng'okwolesebwa Mukama kwe yali abutadde obulamu bwe bwekuli, n'asigala ng'atambula n'okwolesebwa kwe. Era ne Yesu kennyini yayogera mu kitabo ky'okubikkulirwa essula 2 olunyiriri lwa 10. Yesu yagamba nti yagamba ekkanisa, yagamba tebati bagenda okuba nga bayitamu, n'abagamba in fact Setaani agenda kuba ng'akuba bamukomera okubagezesa okumala ennaku 10. Ne bagamba babeere beesigwa okutuusa ki? Okutuusa okufa. N'agamba awangula agenda muwa ki? Awangula agenda kufuna engulu, awangula agenda kuyingira obwakabaka bwa Katonda, awangula agenda kuyingira eggulu. Kakati gwe manya nti omulabe Setaani alina akaseera waakutegedde okubanga ajja okubanga akugezesa. Babiri tugamba mu kitabo ky'Abefeso essula 6:11 ogamba okwambala ebyokulwanyisa eby'omwoyo. Kubanga ffe tetumegana na musaayi, gamba twambale the full armor of God. Waliwo olunaku olubi, waliwo olunaku Setaani agenda okuba nga akulumba. Bayibuli gamba tusobole okuyimirira eri enkwe z'omulaba ani Setaani n'obutego bwe eri against the devil's schemes. Alina emitego gy'ateze kwayambadde ebyokulwanyisa ebijjudde gwagenda okuwangula. Abamu twegugumula nga Setaani amaze kutulumba. Babiri tugamba mu kitabo kya Peetero ekisooka essula 5:8 ti Setaani atambula ng'empologoma ng'anoonya gw'anaalya. Agenda kulya babatayambadde, agenda kulya babaggyeko gaadizi zaabwe, abagudde enzigi buto. Omulabe Setaani agenda kujja kebereko ng'enzigi ozigudde ayingire buyinza kutulugunya. Ekyo tewali akyagala era nange sikikwagaliza. So obanga ovudde mu kusaba n'okusiba sigala nga gaadi ozireseeko. Wonna w'obadde tolaga togendawo mu nsi. Mu bintu bye tukola ebyaffe ebya bulijjo buli kyobadde tokigendamu ng'omwana wa Katonda. Ne point esembayo ey'omukaaga, tottanga empuliziganya ne Katonda. Obanga ovudde mu kusaba n'okusiba togezangako okola ekintu kyonna ekitta empuliziganya ne Katonda. Okay? Bangi ova mu kusaba n'okusiba ate bemuddamu okukola awo bitta empuliziganya ne Katonda. Ku point y'okubiri twagambye ntolekera okusaba tokonfusingana kino ebitta empuliziganya ne Katonda bingi. Okay? Ekimu ku byo kwe kusaba kitwakyogeddeko point yaffe yadde ey'okubiri. Naye ky'otalina kukola ng'omwana wa Katonda okubanga oteempuliziganya ne Katonda kutta bintu ebirala. Ebintu ebitta empuliziganya ne Katonda ng'ekibi, ng'obulagajjavu, obunafu. Obadde mu kusaba n'okusiba, obadde osoma ekigambo kya Katonda, obadde osinza, obadde owulira enjiri, gattako n'okusaba ekyo twakyogeddeko. Naye kati obadde mu kusaba n'okusiba ne byonna tokyakola. Empuliziganya ne Katonda efudde. Yesu bw'ava mu kusaba n'okusiba bw'ati n'asimbula mu buweereza teyaddako mabega yadde. Kusoma ekitabo kya Makko essula esooka olunyiriri lwa 35 awo olaba nga Yesu yakeera ku makya n'agenda n'asaba, n'aleka abeebase nga beebase n'agenda n'akola ki? N'asaba. Yamalirizanga crusade ng'ewedde. In fact olumu yagamba abayigirizwa be basimbule bagende. Bwe basimbula ne bagenda ye n'asigala ng'asaba. Omuyaga gwabakubira ku mazzi yajja atambula n'abasisinkana. So tokkiriza kintu kyonna kitambuliziganya ne Katonda. Kuuma empuliziganya ne Katonda ng'eri very very okay. Okuyita mu kusoma ekigambo kya Katonda, okuyita mu kusaba kwe twayogeddeko, okuyita mu kuwulira enjiri, mu kusinza Mukama, n'okulaba ebyo ebikuyamba okwekuumira mu mwoyo, ebikuwongerayo. Tova mu kusaba n'okusiba ate n'odda mu bintu birala byonna. Nedda. Kola ebyo ebikuyamba okuba nga byelevatinga omwoyo gwo n'okuba nga bikuuma empuliziganya ne Katonda ng'eri wamu. Empuliziganya ne Mukama gye tuyita fellowship with God. So point ejja kuba nti don't break your fellowship with the Lord. Njagadde ogabanako nammwe abooluganda buli kyenfuna ekirungi luvu gyaba mbikuidde ekirungi kyengabanako nammwe. Mbaganya audience yange Zebaya Steven nga tuli balokole bino kyano ddamu ebirooto n'okwega ku topics endala eziri meja nga bwolaba eno. Like obubaka buno, subscribinga so that tomizi nga video eziddako ezigenda tukola buli kaseera. Mu comment section mulimu ennamba, tuweereze message ku ennamba tugatte ku WhatsApp group yaffe kugenda okubanga oyingira okubanga oyiga ebintu ebirala bingi nnyo ddala.